bawagizi ba muganda waffe baba bajja omulaba officially kati twasazeewo 1st Feb 2020 bagenda okujja tujagulize wamu kubanga teyatugamba kunakuwala yatugamba kujaguza ng'afudde olwekyo twasobola kikola naye kuno tujja kikola tujagulize wamu n'abawagizi be na corporate companies zonna ba promoter bonna tubeetaaga gamba olunaku lubeere nga luzito tukoola mikwano gya radio beyakola nabo bonna abayimbi ne companies zonna zitukwatireko buli omu ajja kusobola okujja agirabe kubanga manyi abeetaaga ogiraba bangi bayitirivu. Official on 1st Feb tugenda kuggulawo wano buli muntu ajja alambule kati olunaku otwalwise Vist Radio so mujje mu mulambule Fearless Vist Radio kati mujje mu mulambule n'ekirala twetaaga like oyinza okumbuuza nti muyita abantu muyina enteekateeka ki muyina how financially are you tuli down so far naye nga twalaba twagala tukoole corporate companies nsubira omwami oyo yakula nammwe yapaka nakaakati wadde yafa bakyamufunamu kwegamba naffe twandiyabule twetaaga like a little support from the companies batuyambe kuteeka ekintu kino kwegamba n'omuntu sekinoomuyo kati so omuntu agenda okujja wano okulaba like kutuuka wano agamba muganda waffe bamwebasa bulungi naye nga tubakoola mujje mu 1st Feb ebyali bisobye byonna omuntu asobya personally nsaba like tusonyegane byonna ebibaddewo ebirungi n'ebibi ebibadde bisikalagana omugwa like naye nga kyo kyetwalaba twagala kati kwe officially 1st Feb tugenda kugulawo abantu bajje balabe radio kati nekyala olaba kati tubale nekyatwagala omuntu yenna nga wali muwagizi wa radio wali oyina like ekifaananyi kye kasi obanga wakubisa self n'omugenzi tukusaba katusindi katuweereze nga before 1st twagala tukabaterewa nawe ogende ng'ojja ng'ogamba aya nange wendi ndi awo aye si wano si wala ne asobola okukaleeta oba asooka katujjaba enamba zaffe za WhatsApp ke muyinza okukatusindikira tukateekawo before kati olaba twagala kuteekawo ebifaananyi bye wano awards ze zeyawininga wano twagala kuteekawo engoye ze zeyali asinga okwagala okwambala like wali twagala kuteekawo screen naye omuntu yinza okuba tuli awo egamba bannange screen ngibawadde ekyo nakyo tuba tukyaniriza tujyeoyanza nnyo bwe mba mugituwadde. Webatyo abenganda b'omugenzi Moze Radio webasobodde okubanga munange bakutegeeza nga 1st Feb omwezi ogujja osobola okubeeyungako no visiting entaana y'Moze Radio oba omwoyo gw'omugenzi we gwasobola okubanga munange guwummulizibwa ennakawuka ate era ne bakutegeeza gwe omuntu yenna yina soofi ne Moze Radio ayina ekifaananyi ne Moze Radio oli waddemu okubanga okibasindikira ku WhatsApp oba ogenda ennakawuka okukibatwalira basobola okubanga munange bakitimba ekuliraana entaana y'omugenzi. Tebakomye ku ekyo ne bagamba nti n'olunaku olwo balutumye Vist Moze Radio bagenda kuba bakikola buli mwaka n'emyaka gye tulaga okubanga munange buli muntu yenna asobola okubanga avistinga omwoyo ogwo okuleetako ku bimuli n'osobola okubanga munange ng'oddiza omwoyo ku Moze Radio yali muganda w'abantu yali mukwano gw'abantu kugamba buli kimu yali akola ki akikwasaganya teweerabira nti omugenzi yasobola okubanga atuvaako ku maaso ng'ennaku z'omwezi 1st Feb 2018 Mukama Katonda lwe yasobola okubanga atamuyita yeyunge ku bamalayikas be. Anyway, omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda aguwe ekiwummulo eky'obulembe n'ekitangaala eky'olubereberye kimwakire atebekere mirembe. Amiina. Nsigadde nze Kama Ozikwa Director Van Crash mwebale kubanga munange mutwagala.